Nkya tekyali kulanga kulala ng'ebula ssaawa busaawa okutuuka ku lunaku mulindwa olw'olukungana gaggadde olwategekeddwa obuweereza bw'ekkanisa ya CFC Emmengo mu Kisenyi nga bukulemberwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda n'omusumba Cindy Kiganda nga kw'otadde abasumba bonna abaweerereza mu bitundu by'e Salama nga lutuumiddwa The Lord's Vistation Crusade and Conference. Entekateeka zaalwo Ziggyiddwako Engalo. Olunaku lwa Nkya jangu Katonda agenda kukola bulungi. Olunaku lwa Nkya Crusade yaffe eguddwawo ne bw'olaba gulawundi kati eteredde buli kintu kyonna Katonda atuyambe kiteredde. Olukungana lwa kubeera Salama wali e Kaziga awakazibwako eri Unira Grounds. Apostle Godfrey Sempeebwa omu ku bagenda okubuulira mu lukungana luno atubuulidde nti buli kimu kisuze kiwedde. Biteekebwawo leero bigenda kusula nga byogedde buli kintu kyonna kitambula bulungi. Njagala obbakubiriza mwenna mujje e Crusade yaffe gye tubadde tulanga etandika ennaku z'omwezi nga 22 wano ku stage ya Lwasa e Masajja etegekeddwa Dr. David Kiganda Bishop n'abasumba bonna aba fellowship y'e Masajja bonna bakirimu era tulina ababulizi bangi n'okuva ne mu America tubalina ku Nkya tutandika tugenda kubeera na Crusade enkya ku Monday tulina conference etandika ssaawa 3 ne tubeera ne Crusade okuva ku ssaawa 9 tugendera ddala paka ennaku z'omwezi nga 29. Apostle Sempeebwa era atubuulidde ebimu ku byawaliriza abategesi b'olukungana luno okuvaayo n'enteekateeka eno. Emabega w'okuleeta olukungana luno kyava mu Dr. Bishop David Kiganda bwe yabeera mu kitundu kino kumala emyaka 3 kati bwe yafuna omwaganya guno n'awulira okulumirizibwa lwaki taleeta enjiri mu kitundu kye yabeeramu okumala ebbanga ddene. Ensonga lwaki yaleeta enjiri eno n'atuyita ffenna n'atukuŋŋaanya. Abaweereza abalala okuli omutume Mukisa Ibra, omusumba Ivan Bazineza n'abalala bongedde okukoowoola abantu ba Katonda okuva mu bitundu eby'ensi ebyenjawulo okweyiwa mu lukungana luno okutandika n'enkya lwe lugenda okuggulwawo. Abantu ab'e Salama n'Amasuba Kikajjo tubaleetedde amawulire amalungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tosigalira Katonda agenda kuwa omukisa naye ng'olunaku lwa Nkya tolinda lulala. Abali Masajja abali kwetooloola ekitundu kino kyonna Mukama yatuviiriddeyo n'aleeta okukyalirwa kwaffe okwa buli muntu okutali kwa balokole bokka naye abantu mwenna ab'ekitundu kino singa oneewaayo n'ojja mu kifo kino ogenda kulaba ekisa kya Katonda kubanga tulina Katonda omu ffenna. Angira abatooro kati abakiga kati abanyoro kati abanyankole kati hamu n'Abannayuganda inywena okwijja mu luteerano luno lw'amaanyi. Apostle Mukisa era ategeezezza nti mu lukungana luno abantu bakufuna omukisa okukeberebwa n'okujjanjabibwa endwadde ezitali zimu ku bwereere bw'atyo n'akoowoola abalina endwadde ez'enjawulo okujja baganyulwe mu nteekateeka eno. Enjawulo ki mu lukungana luno tugenda kubeeramu n'ebintu bibiri. Ekisooka tugenda kubeeramu ne kye bayita medical camp. Tugenda kuba tujjanjaba abantu ku bwereere. Oli mulwadde wa maaso, oli mulwadde wa pressure, oli mulwadde wa sukaali, olina kansa, okujjanjaba kugenda kubeera kwa bwereere ate n'obujjanjabi bugenda kubeera bwa bwereere. Jangu Katonda agenda kuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abamu ku batuuze b'omu kitundu kino be twogeddeko nabo olukungana luno balwesunze bya nsusso era basuze bulindaala ddala. Olufunamu tulina kinene okusinziirira yala enkyukakyuka eriwo eraga nti bingi byalijja okutuleetera nga ife abatuuze okola ki okubonako ebyandibaire nga bituli wala byetulengera mu nsi edindi ebiringa mu nsi ed'ebweru ng'eyo kati abitusembeseiza wano eno okubonako enkyukakyuka nga yamaani baba era nze okutwaliza awalala ndi musiimu kuba Pastor Kiganda. Twagala okwebaza Mukama olw'omukisa guno mulungi gwe tufunye ku Masajja olukungana olunene olufaanana bwe buti okubanga naffe tufunye ku kyalo kinene kubanga terubangawo naye olwaleero Mukama alutuwadde era tukkiriza Mukama nti ekyalo kino kyonna ekibadde kyakisiba olw'olukungana lunene Mukama lwatuwadde kigenda kutereera olw'omukisa
mukama gwakozeseza bishop okubanga asobodde okutuusa olukungana nate ku kyalo ekinene olufaanana weruti terubanga nawo bukyanga nzaalibwa sirulabangako naye olukungana luno lwassiddwamu ebinnono gonkomo ddala omuli okujjanjaba abantu ku bwereere omusomo ogw'ebyenfuna ogugendereddwamu okusitula abantu mu byenfuna okugabira abeetaavu ebintu bibayamba mu bulamu obwa bulijjo okusaba n'okubuulira enjiri n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo nga lwakutandika lunaku lwa nkya nga 22 ogwokusatu omwaka guno olw'olukomekkerezebwe nga 29 omwezi guno. John Maido yakusakidde eggulire lino Crusade TV amalindirire. Webale nnyo John Maido nange nyongera okujjukiza nti